nate tuuse okusomera olugero gw'olulambuza nga bwe tumaze okulunnyonnyola obulungi. Nate nze Nalubega Flavia nga ndi musomesa ow'olulimi Oluganda era alwenyumirizaamu ennyo, nga tugenda kutandika n'essuula esooka eyitibwa Ngwa ku nsi. Mange Nnaalongo nnungi tezikya bbiri, abangi gwe baakazaako erya Nnaalongo tezikya, yantottolera nkumuliitu ebyamutuukako mu bulamu bw'ensi eno eyayaanirwa buli akyali ak'omuntamu. Mange yabisengeka bw'ati: yazaalibwa ndya lumu muliraana wa Mulajje, ebyalo ebiriraanye n'olubi lwa Ssaabasajja ebaamunaanika mu ssaza ly'Abalya Nnaka, abaakazibwako ery'enkucwa z'e Bulemeezi ezibuuzibwa nti Abalemeezi Kare, Abalemeezi Lemeera, Lemeera. Maama agamba nti ekkula ly'obwa Nnaalongo yalifuna wa myaka 15 nga bakyasomera eyo mu kyalo ndya lumu ne kitange ndya Nabassi ery'ekisomi Wilson. Bato banne lye baasalangako ne bamweyitiranga Wile ng'abangi bwe tweyita kati. Oli ne waaba ye Wilson era weesalako ne bakuyita Wile. Mange agamba nti nga tukyali mu ky'omusanvu nagenda n'engejjulukuka amakudde ne mmyuka ebitumbwe nzenna nga ntiba butibi, nkugambye ng'omubiri gunsagala nga zino ente ze bayita ensagala. Kale bwe twabanga tuli mu Ddemeezi nga tudda eka, nga bw'omanyi Kaabuvubuka bw'atawaanya amabuuka maziba, nange abalenzi bansiiyanga nga kw'otadde n'okumpitanga ekijuujulu. Ekyo tekyakomanga ku bulenzirenzi bwokka, naye nga mw'otwalidde n'abasajja abakulu bakinvinvi n'ab'ebiwalaata abataakwatibwanga na ku nsonyi okunsiinyangako, okunsiiyikanga obugambo busenda baguzinga buno: maama nga walungi wano Kamala, olaba bwe wamyukanga endeku, abaakuzaala baatutta, bakira Maria omusinga Neema, lwaki sikuwasa n'obeera malayika wange ompembejje? Obumyufu bwasukka enjuba y'ekiyirikiki ogikira. Kugambye nalaba encwampe n'endalagge z'agasajja omwali obusajja n'envubuka. Ebigambo bye batanjogerera mpozi nga tebiriiyo ku nsi, anti obamanyi abantu balamu ne balandiza ekibaze. Era bansobera balinga nnyonyi ezaagala oguliko entontogolo. Mu kusooka ebigambo ng'ebyo tebyanjigula ttama wadde okunkenyentereza emmeeme nsobole okugwa amatu ng'endiga. Naye nga bw'omanyi emitima gyaffe egy'abakazi bwe giri emiyabayaba, nalinayo fanfe wange Mirembe baagala azimba. Oyo bwe twabeeyukanga wano na wali era nga yamanyi n'ebyama byange byonna. Ono ye yatuukiriza olwambuulira gw'oyita naye kubuulira empisa zo. Anti ye yansendasenda okuganza mwannyina gannyana eyasomeranga ebaamunaanika college mu siniya ey'okubiri. Mwana muwala nga yeeyagaliza ono. Mwana mulenzi okusobola okumpangula yatandika nakumpandiikira bubaluwa busonsomola ko n'okuntoneranga obulabo obw'ejjingirizi. Okusinziira ku birungi bye yampokera, nalwedda pata ne zita okukkakkana nga tuggyeemu guno ogwa sikulabako sirya seebaka.
Okuva olwo omwana mulenzi n'ansundira ng'obulabo obwalingako ebifaananyi by'omutima. Zino zikkaada z'abaagalana nazo okubeera omutima omumyufu. Buno buswiiti bw'omutima ne buddole obutudde butunuuliganye. Nga bw'onyigako bw'oti ne bukukaabira nti Dear, I love you so much. Okunaagattako obuwala obwayeruka ng'ennyange z'ebukasa. Omukwano ne gunziba amaaso. Ssebusiru buto, buno buzibu. Omulenzi olw'okumwagala ennyo, oluusi twamalanga nakuwummulako mu bituluze by'emiti, emboozi n'emala okugwa amakerenda. Olwo ne mmusiibula. Nkugambye ng'eka nakyala ntuukayo ng'enkoko zeesumaalise waggulu ku mpe zaazo nga zirina mu kwetemera bisiki. Lumu nnyabo bwe yalaba kimuyitiriddeko n'ankangulira ku ddoboozi nga bw'ambuuza ekinnyingiza ng'amatumbi budde nga nnyinimu ng'ate ne ku ssomero navangayo bukyalaba. Olwo mukazi wattu ne mmulimbanga Nsanje w'Ekyaggwe eyalimba Ssekabaka Mwanga Amasanga nti tubadde tukyejjukanya oba okuyita mu homework nga tuyambibwako bannaffe abatusingako okubitegeera obulungi. Oluusi mbu tubadde mu kuyimba tugambye ng'ebyokwewolereza tebinzigwako. Naye ye mukazi mukulu anzisa akasiiso ow'endali kassa omukukumi nga bw'atuukiriza n'olugero olugamba nti omulimba nsanga mukkiriza. Naye ng'omukulu bw'alaba n'amanya enneeyisa ya buli mwana we n'asirika. Lumu bw'alaba mmumereddeko nnyo obw'ebindu bw'amayuuni n'antabukira ng'ow'amalibu bw'atabukira ensujju. Ge yasala ng'akunteekako mbega eyali muto wange, bawoomya kyabwe ambege mu buli kimu. Omwanatto ogw'obutume yagutuukiriza kinnawadda ne ku kisigo ky'ensolo ne kufiiramu kasadde w'ensolo anti gwali bwe guti. Bawoomya bw'amaliriza omulimu ogwamutumibwa era n'akola empoozabutume, mmange kwe kwefubitika ekisenge kyaffe eky'abawala n'atandika okukifeffetta wano na wali gy'oli nti yali atembedde omuzimu gwakanoonya oba lino ejjembe lya kizuuzi. Yeetaze buli wantu, wuuyo zimututte mu buliri bwange, entaganjula bbiri bw'ati, engalo zaagwa ku bbaluwa n'ekkaada y'olunaku lw'abaagalana olumanyiddwa ng'olwa Valentine ow'omukwano Wire be yali ampeerezza ng'eno bw'ansaba okumufissizaawo akadde ak'omuyimbi Ssebatta okubeerako naye olw'eggulo nga tuvudde mu kkanisa. Ebbaluwa yali esoma bw'eti: Mulajje baamunaanika akapa 111 baamunaanika nga 2 muzigo 1966. Hey sweetheart wange Monica tezikya. Sweeti nga nkuyo yange emmere buli lwenkukubako ekimunye. Mukwano nkufa bulala. Kyokka kyana ggwe olaba okira ne bbata asiigibwa ku migaati. Buli lwenkulaba ng'osagala bw'oti nzenna maama n'enfaako ekitundu. Omutima ne gundasirira okumuukumu ng'omulwadde w'entunnunsi. Nzenna wanje ebyaye byadda, simanyi na kyakukukolera. Olunaku lwe sikulabyeko nnyabo wange, omutima gunsaanuukirawo nga bw'olaba omuzigo ogwanikiddwa mu ppereketya w'omusana. Teeza ow'omukwano, kino onookinsonyiwa okukikuteekako nti wandoga n'ondekamu ne looko eyannamaddala. Obeera kubeera nnyama eriibwa, wandibadde kafumito, suubira tewandindozenga mangu buluvunamaddu ge nnina wadde okukuggwa ennyalo. Buli lwe tubeera ffembi twebbako bwebbi nga kasana kakawungeezi bwe kadduka omwosi. Naawe tweryazaamaanya nnyo olw'obudde okutuliira ng'owejjokolera.
Mwana wattu nteeka nnyo mu ssaala zo nsobole okumaliriza akayumba kaffe kakiwuyi kimu nve mangu mu nnyumba y'abakulu abeggalira amangu ng'enkoko olwo ziryoke zidde okunywa nnyabo wange tukisimbenga nga bwe tukirosa. Bambi sweet kino nkikusaba nfukamidde matiitiiri ndi teweerabira enkya ku Ssande nga tuvudde mu kutendereza omutonzi era lwe lunaku lw'abaagalana mu nsi yonna. Naawe okimanyi nga bw'oteekeddwa okukikoonamu. Okimanyi bulungi ng'omukwano bwe guli amasavu agaliibwa nga gakyayokya n'omubiri awakusiiwa bwe weetakula. Sijja kuzibiza mu kuwandiika bambi n'olupapula lunsazeeko akukuume atakuumira mpeera nze atali kusuula eridaadi gannyana. Maama nnyabo wo Katonda wattu muzibu laba omwana wattu bawomya kyabwe bwe twabwebwenanga obwaffe ate ku nkomerero bwanfuukira kateebulanya ng'omulubaale ow'okumpi nandoopa nansuula mu matigga. Tujjukire tuli mu kusoma akatabo akayitibwa Goolulambuza yalusalako tulaba wano eno nga munnaffe muganda we oba muto we gwe yeesiga n'amubuulira ku bibye amwefuulira n'amuloopa ewa nnyina. Omukadde ebbaluwa ng'amaze okugisoma n'okugyetegereza kwe kugikuba ekikondoolo kugambye n'asuukira ng'omwenge omusu atuumuuse ng'ebindabinda okutonnya anti ng'essungu limwabya emimiro olw'omwana okuva ku kusoma n'adda mu kwerigonsola mu bye yayita obulenzirenzi bubumpale tennakala kiwato. Teyali mubi nanninda ziryoke zidde okunywa bwe nkomawo ne mmulamusa era nannyanukula bulungi nga gw'atalinaako ndibu yonna anti abazadde bannaaye. Omukazi yantega akamasa okwali essavu neezira kukuba mutwe bwe nti mu nnyumba yajja kawalabuko ne wuzi gye yeesiba mu kiwato kadeeze zinywere. Yambako omukono n'ampalabanya okuntwala mu kisenge kye. Woowe maama nnyabo omukazi olwo nansaamiira ejjambaguta gye yasakata ekibe. Nalaajana nga tewali ayamba olwo kwe kulaajanira jjajjange bw'atera agugunga ava emagombe antaase mu ngalo z'omukazi eyali antabukidde. Bw'amala okwecca n'anta. Liba teriri busa ssebo ng'akomyewo olwalaba nga nzenna nzimbagatanye kwe kumbuuza ogubadde. Maama ogukukubizza ng'ekyomunsiko gwe guli wangumanye. Ye kiki kye wakoze ekyakutimpuzza ng'ekibe? Taata saamuddamu nga ntya nti kemmala mbisiinyaako waakunziramu ankube envuunula bibya. Wamma muto wange bano be bankazaako eri akalimi ngobya ng'ageya bwe bajja kwe kulumuweerawo oluyimba lwa Ssebadduka. Mbunga bwe njagala abalenzi nga sinneetuuka. Sirina mu byakusoma byantwaza mu ssomero wabula mwonoonera busente bwe obw'ekinaku. Ssebo aba akunuukiriza entebe ye mwami akooye entunnunsi ne zimukuba omulundi gumu n'anogoka ne yeerindiggula ennume y'ekigwo ebyeru ne biraba waggulu. Mange yatema omulanga ogwatekemula baliraanwa ne bajja nga baliko n'obumansuka. Omukazi yeevuma okuzaala omuswaswangule gw'omwana nti tezikyonzise onsudde mu bwannamwandu woowe nnyabo Ssaalongo tonneegaana otyo munnange nze omunaku waabwe tondekera baana nnyabo waabwe nkoze ntya omusege gw'omwana gukunzitidde obwannamwandu nga mbukedde. Ayi Biikira Mariya ow'e Fatima omuwolereza
Nnyabo nnyambe ompanikire kino ekibi kigwe mu nnyanja kittenkejje. Nnyaffe ntaasa mu buzibu buno bwe ndimu kaakano, omwana nzaalidde ebitukula Makayi by'azaalira ku nsiko. Yeesumulula omuwalume mu kiwato n'awujja taata afune ku mpewo ey'obulamu. Embeera y'omulwadde bwe yeeyongera okutabuka, wano Kijonjobe kwe kumuyoolayoola nga n'ebigere bwe biwala ettaka, n'assibwa mu mmotoka, mu mutto gwa mmotoka y'omulwadde ey'ekika kya ssaabu, n'amuddusa okumutwala mu ddwaliro ly'e Nakaseke. Eyo gye yeebaka essande ng'ajjanjabirwa ekirwadde eky'entunnunsi ne ssukaali. Omulwadde ng'akubye ku matu yakomezebwawo ewaka. Bwe yandaba n'ampita, kwe kuŋŋamba nti, ddala mmange wali osazeewo nnettire? Ako akalenzi ka nnusu emu, kampala enywera muguwa, okaagalako ki? Mu basajja bonna abali mu nsi muno walondamu ako? Kiki kye tutakuwa mwana wange? Bato bo bonna olabye b'obatemeddeko ettaka ly'obutasoma? Nga mbadde nkwenyumirizaamu nnyo, nga n'omukono gwange ngussaawo okugutemako nga nkugaanira ng'ebya ssungulubabbe, bw'otabimanyi mbw'okyalina nteeka. Laba kitange eyafa talaamye, nga kino kikuuno ng'ekyembwa z'omu Ggobe. Ddala baazigera bazirabye nti embwa yange tebba, n'olw'omwana ow'obuwala nnoga ya lumonde eramira ow'omukisa. Kitange bino yabyogera nga n'ebiyengeyenge bimujja mu maaso, nga kwagasse n'okufeekereza obunyegezi obw'okumukumu. Neefumiitiriza ku bigambo bya ssebo ebyo, ne mmukuba akafaananyi mu mmeeme nga mmulaba tumuteeka mu nsonda nnya, ng'eno bwe nneebuuza mu mutima nti ddala nze nettidde kitange? Ne ngakaaba. Essaawa eyo ge nasala gaali ga kumwetondera nti taata nsaba kumpa kisonyiwo. Sikyakiddira, neenenyerezza ddala munnange mbifudde bya kkomekkome ng'erigenda ebubebbere. Bwe ndikiddira ng'onzaalukuka. Katonda wange mukulu, kitange kye namusaba yakikkiriza. Naye waba waakayita omwezi gumu guti bukya ansonyiwa, ngenda okwewulira nga sikyetegeera era nga seewulira bulungi. Okuva olwo natandika okuwulira ekimenyoomenyo mu mubiri n'oluusi omutima okumpakuukirira n'ekintu ekyegugunga mu lubuto. Nasooka kulowooza nti oboolyawo nsibye zino engagga oba nandirwala zino enjoka z'eddumi. Mba nkyali ku ebyo ne ntandika okusinduukirirwa emmeeme, n'ekyaddirira kutandika kutanaka, nga buli ke nsuula mu lubuto tekabandaalayo. N'ekyavaamu kwali kulwala kisujjasujja eky'olutentezi, naago amalusu okuyinjiwala mu kamwa gattako n'okwerobozanga mu byokulya. Obutabeera na maanyi mu mubiri, okwetamwanga okulaba ku bantu n'oyo kitaawo mwe yalugendera. Nkugambye ng'agenda n'ankyumira essu erisinga n'ekukkalalume ly'omusota. Abaganda baalugera nti teri kirina lugambo nga nabaana olw'ebintu okubiriiranga mu nkukutu, ye ate oluvannyuma n'abyanika mu lujjudde. Anti olubuto terwalwa kweyoleka nti nabootonga nga namera enda ey'abakulu. Bulijjo si kyangu omuzadde okulaba nti omwana we yamusoberako ku luggya, ne ku luno mukaamulirwana batyayambadde ye yalulaba era ye yalwokya nnyabo nga bwe ndi olubuto, nzenna ng'alaba nnyengeredde obuleka. Omukadde yayuuguuma nga balugu atannakwata mutuba, ng'eno mukazi wattu ebisambi bw'abiwuttula empi ez'okumunkumu, ng'eno bwe gamuyitiramu awo ku kirago we yalumuweera.
Maama yatema omulanga nti, "Woowe nnyabo, omwana abinzaalidde. Nnyaba nzaala gwe ssaalabako. Nze omunaku nadda wa? Nakunkunye dda waabwe ng'ensowera y'oku mugugu. Ye nadda wa gano amaweemuukirano? Omwana nga nsombedde ebikkonkono n'ebikwa mu baana bange abakyali amabujje." Mwana muwala nga yakaabya nnyina amaziga. Naye twegendereza nnyo obutakabya bazadde baffe maziga. Yakaaba okugamala mu kiwanga nga yeerabidde nti ekyazze tekizzikayo era nga n'obwayiise tebuyooleka. Ng'ebigambo bwe bikira embuyaga, taata byamusanga agula mugaati ku dduuka. Mu kusooka mbu teyabitwala anti ng'alowooza nti lwali luloddo lwa banne bwe baabeeranga mu mweso. Naye maama bw'amala okubimufuuwa ne bateesa enkeera nga buvuddeko eddiba, ŋŋende mpita omulenzi kazaalabulwa eyampa olubuto. Natya nnyo ekiyitiridde era nalaba eky'okukola si kyakirina, kwe kuguma makazi ne ŋŋenda ewa nnyazaala okubimubuulira. Obudde olwali okuvaako eddiba bwe buti, ne nkwata erigenda gye bazaala munnange. Namusanga akutte akasimo ayolekera ennimiro. Olwandaba kwe kubuuza ogubadde. Nali sinnaba kulumuviira ku ntono, ne nnyazaala n'ajja. Bwe yandaba yazisoma aziva wakati nti, "Omwana wange nti onnanze ki? Ga nnyana wange gwe nzaala? Kitalo mabeere n'omugumba agamera. Baana bange nga mukanti abidde akalimu obuwuka. Twabasindika kusoma nga mmwe si bye muliko, wabula kudda mu kwedibonkera mu by'ekikulu. Kitalo mutuswazizza nnyo, mutuvvodde eri ensi n'eri beene. Mazima tegumanya nnyumba mbi." Omukadde ng'amaze okwesuulako omuwalume, yankulembera ne tudda eka. Era abakulu